Enteekateeka z'emikolo egy'Ameefuga g'eggwanga erya Uganda ag'omulundi ogw'enkaaga mu ogumu ziri mu Giya era nga wetwogera zirabika nga ziwedde ng'emikolo gino gigenda kwenda mu disitulikiti y'Ekitugumu ku bbalaza eya Ssabbiiti ejja. Omwana gwetambuddeko gugamba sustaining a united and progressive nation, taking charge of our future as a free nation. Leero twogeddeko n'omuwandiisi wa pulezidenti w'enkalakkalira Hajji Yunis Kakande nga ye ssentebe ow'akakiiko akateekateeka emikolo gino n'abaako by'alambulula ng'onaasinze ku yafeesize e Kampala ng'abadde wamu ne ssentebe wa NRM mu ggombolola y'e Masuleeta mu wadda Namwanja. Aledi omulundi guno tetuteekako nnyo bantu bangi kubanga abantu aba bulijjo tetubateekako kubanga World Health Organization ne Ministry of Health tetugamba nga nti COVID yakola ki yaggwayo n'olwekyo parade twagala nga ya UPDF ya Uganda Police ya Uganda Prisons. Hajji Yunis Kakande alambuludde ku mitendera egigenda okugobererwa ku lunaku olw'ebbalaza mu bitundu by'Ekitugumu ng'eggwanga lijjaguza Ameefuga era nga mu mbeera y'emu aliko abagenyi balambuludde abagenda okubeerawo okuva ebweru w'eggwanga erya Uganda. Minister of State okuva e Dubai agenda okukiikirira omukulembeze w'e Dubai. Ayogedde ku bintu eby'enjawulo ebituukiddwako mu ggwanga okuva lwe twafuna obwetwaze omuli amasomero ageyongedde obungi n'ebirala, kyokka ng'ategeeza newankubadde nga wakyaliwo okusoomoozebwa naddala olw'obwavu mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu ng'abantu balina okusukiramu okulaba nga beerwanako. Ekyobwavu jeso obwavu gye buli gavumenti erwana bwezizingirire, so infrastructure zo bazifunye kati kyalina okwerwanako naye bwaba ono omusajja muganda akimanyi bwavu mpologoma kakati butulwanako kati nabo balina okwerwanako abakulembeze babe balina okulanga babayamba. Hajji Kakande ng'agenda mu maaso n'okwogera ku bituukiddwako alambuludde ku byafaayo by'eggwanga Uganda n'ebitundu eby'enjawulo omuli Kampala ne Wakiso by'agamba nti zaali nnimiro na bibira kyokka nga kakati waliwo enkulaakulana etuukiddwako. Omununyiriza najja mu Kampala myaka 7 empewafu kuba 7 sipangamu genda nga wali Namuŋŋoona we wali nga ekipande kyagamba nti welcome to Kampala naye okuva e Namuŋŋoona ogenda Nansana wona byali byalo Nansana kyalo eriyo Wakiso eyo nga abantu bayiga n'okuyigga zikira omugenzi Samusoni Kiseke yali lumayite bujuukaawo n'ayogera ku radio nti neewunyiza okumulembe guno abantu bakyayiga n'okuyigga abavubuka abamanyi ne bayiga omusu ojiga bujuuka manye ebulowa kakati ebulowa wonna tawuni. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.